Obunkenke bweyongedde wali eri Ekaseese mu tawuni oluvannyuma lwa poliisi amagye n'ebitongole ebikuuma ddembe okubeera nga bakyalemereddwa okubeera nga bawa omuwendo omutuufu ogw'abaana abawambiddwa abayekera. Bino byonna biddiridde mukwano gwange mpuliriza abatuuze ku kitundu kino okubeera nga bavaayo no complain ez'enjawulo nga abamu bagamba nti abaana babadde 50 ate nga abalala bagamba nti bali mu 6+. Wabula okusinziira ku mwogezi wa poliisi Fred Enanga akakasizza ensonga eno n'agamba nti omutandisi w'essomero lino amanyiddwa nga Peter Hunters bamaze dda okubeera nga bamukwata kw'ossa omukungu amanyiddwa nga headmaster ow'essomero lino erya Lubiriha Secondary School. Bano bagenda kubeera nga bayambako poliisi okubeera nga eyongera okubeera nga enoonyereza n'okumanya omuwendo omutuufu ogw'abaana abawambiddwa kubanga abatiddwa bo bamaze dda okubeera nga bamanyika. Wabula ekyennaku oba ekyeraliikiriza abaana 17 bano bo tebannaba kubeera nga bazuulwako bannannyini baabwe oba bannannyini bo oluvannyuma lw'okubeera nga baafudde bubi nnyo era nga tosobola kubeera nga oyawula nti ono yabadde gundi oba ono yabadde gundi. Kaakati mukwano gwange mpuliriza gavumenti kyekoze yaddidde neeyungula abakugu ab'enjawulo mu nsonga eno n'ebasindika wala eri mu ddwaliro ery'e Fort Portal okubeera nga beekebejja emirambo gino kw'ossa abo abantu abalamu abakyabuliddwa abaana baabwe bazuule ono waani ampuliza. Kankwe omwogezi wa poliisi Fred Enanga asobole okubeera nga akkatiriza ku nsonga eno oluvannyuma tugende mu maaso ate nkubulya amawulire amalala agagudde Elubaga nago nga gantiisa geeraliikiriza. Nze Eke Master kutimbe gagadula Eke TV n'obombefu kusaba video eno sooka ogimpeera ekigalo oba kituyita like osobole okubeera nga ogiwa mileage buli munnayuganda asobole okubeera nga agitegeera wadde amawulire ga nnaku oba amawulire ga ssanyu buli muntu yenna alina okubeera nga agategeera kubanga mukwano gwange si ffe tugateekawo naye ate tulina okubeera nga tugakuwa osobole okubeera nga ogategeera. Kale gwe ompya n'obwombefu kankusabe osubscribinge ku mukutu gwaffe bw'otyo okonenekkade tubeere nga tutambula ffenna mu nsonga zino oba oliawo tusobole okubeera nga tetukuleka mabega. Sooka olya Fred Enanga tugende mu maaso. Twagala okulaba nti tufuna olukalala olw'abaana bameka abaali ku ssomero kubanga bala bagamba 54 bagamba baali 60. So already tumaze okufuna ennamba y'abaana abayokyebwa be baasanjaga abaana bakyali mu ddwaliro awamu n'abaana bakaawonawo. So twagala nti bwe tuba tufunye olukalala luno already tiimu weziri ku ground olunaddako banaasobola otutegeeza amannya ag'abaana bameka abawambiddwa kugira tuleme kubeera awo nti ate 5 ate 7 ate 9. Ampuliriza omwogezi wa poliisi Fred Enanga bw'atyo bw'ategeezezza nti kasita baakutte omutandisi w'essomero lino nakoledde akatambi ku Eke TV wano emabegako nega nti essomero lino lyabadde kigambwa nti lyatandikibwa omukulu amanyiddwa nga Peter Hunters ono ng'abeera mu bitundu by'e Congo olumu nga wangalya mu bitundu bya Uganda ng'alina dual citizenship abeera e Congo gye mutuuze ate nga mutuuze mu ggwanga Uganda mu bitundu ebyo Ekaseese. Kakati nno ono nga kigambibwa nti abadde ayina munnange enkaayana n'abantu abalala nga luwo eggurupu z'abantu abalala abakayanira essomero lino kussa NGO ate gye bagamba nti ate era nayo ye yatandika essomero lino. Kaakati bikyali awo bekyabuzaabuza omutuufu nannyini kutandika ssomero lino akyabuze. Okusinziira ku mukyala w'omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa nga Kaguta Museveni yavuddeyo n'atutegeeza nti ensonga zino yaziwulidde ng'agenze ku gurawundi ne bamugamba nti waliwo omuntu amanyiddwa nga Peter Hunters ye nannyini essomero. Ne bamugamba nti ate essomero lino lyatandikibwawo NGOM. Ne bamugamba nti ate essomero lino lirina abantu abalikayanira nabo ab'enjawulo okubeera nga balizza mu mikono gyabwe. Kakati nno ono n'ateebereza naga nti oba oliawo ensasagge eyinza okuba yatandikiddwa abantu bano oba oliawo ne baviirako akasambatuko akavuddeko okutta abaana bano ekirindi wadde nga gavumenti ekakasizza nega nti bano bayekera ba ADF abawedde emirimu era be baakoze omulimu guno ogw'okubeera nga batta bannayuganda abaana bano abato n'okubeera nga bawamba abamu abaasigalidde wadde nga mukwano gwange mpuliriza amawulire gano ngakuwadde naye okusinziira ku batuuze ab'omu kitundu kino baga nti omuwendo gw'abaana gwo gukyasusse okubeera nga mungi. Baga nti abaana balinga mu 50 abalala balinga mu 6+ buli muntu kisinziira kubanga omuwendo gw'abaana bano ab'essomero lino baga nti gwabadde mungiko okusinga ogwo gavumenti gwetuwa ampuliza gwe ali ku Eke TV. Kati mukwano gwange amawulire amalala mu ngeri y'emu agafudde Elubaga poliisi evuddeyo n'ekakasa Fred Enanga ono yatunyonyodde naga nti waliwo omuze ogubaluseewo mukwano gwange ogw'omutawana ennyo ate nga guno gubaluseewo mu baana bato ddala oluvannyuma lwa poliisi okubeera nga eyasanze omwana amanyiddwa nga Segirinya Muhammad ono ng'akozesebwa
omusajja atamanyikiddwako mayitire era nga tamanyikiddwa yaani, tamanyikiddwa mannyage era nga tamanyikiddwa gy'abeera. Era poliisi ega nti ekyanoonyereza omusajja ono eyagenze mu maka agamu Elubaga n'akwatayo omwana ono omuto ebbujje n'atambula naye n'amutwala. Oluvannyuma lwamututte yagenze ku dduuka erimu, kakati omwana ono n'amutuuza ku dduuka awo n'abaako ebintu by'asaba. Bwe yamaze okubeera ng'asaba ebintu ne yeefuula ssente ezimubuzeeko. Kakati n'agamba nnyini dduuka nti munnange ensonyiwa akasente kabuze, naye kakati kaŋŋende nkaleete gira ng'onsigaliza ku mwana wange ono. Kakati ow'edduuka n'asigaza omwana. Yagenze okulaba obudde bugenderedde, obudde buzibye, kwe kwekubira omulanga ku poliisi. Munnange poliisi ogenda okujja kuti ng'omwana temanyi nannyini ye, era ogenda kakano okubeera nga bongera okubuuliriza ne bazuula nannyini w'omwana oyo maama we nga bambi mukazi ali eyo. Poliisi nekwata omwana ono n'emutwalira muzadde we n'emumuddiza, wabula nga yo ow'edduuka yamaze dde okubeera nga abbibwa kubanga bamulekedde omwana nga dikkoyi oba kayite akakanyeebwa munnange ye ne bafundikira nga bamuyayiza. Kati no poliisi erabudde nti obubbi bwe buti bukudde ejjembe okwetoolola Kampala yenna naddala mu bitundu eby'Elubaga eno mbu gye bwatandikira. Oli ajja n'awamba omwana wo oba n'akubbako omwana wo n'atambula naye, bw'atuuka w'ayagala okugula ekintu kakati omwana ono gw'alekayo ng'omusingo. Kakati ow'edduuka bw'awaayo ekintu ng'ekintu akitwalira bwereere ng'amulekera omwana gw'atazaala, kakati gwe ow'edduuka gw'ofaafagana n'omwana. Era poliisi eyongedde n'erabula Fred Enanga naga nti mwegendereze nnyo abantu abaleka abaana ku maduuka. Ebiseera ebisinga abaana bano babeera si baabwe, babeera babajje mu bakadde baabwe ne babaleeta munnanga awo Uganda weetuuse. Naye munnanga okuzzayoko ku mulamwa katono nnyo ogw'abaana bano abattiddwa ng'ensi ekyawuluguma. Ffenna nga tukyebuuza, ffenna nga tukyawuniikiridde era nga tukyebuuza muntu wannabaki alina omutima ogwo ogw'Abayudaaya, omutima ogwo ogw'Abayudaaya n'ava n'asanjaga abaana bano enkuyanja n'enkuyanja n'atugumbula n'okubeera nga munnange asaanyaawo obulamu bw'abaana bano abatalina musango. Uganda weetuuse mukwano nga mpuliriza baakulabula Okibonyi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aga nti buli muntu agenda kubeera nga afeesinga embeera gy'atagenda kubeera nga asuubira oluvannyuma lw'okubeera nga munnange mwagana okubeera nga mukyusa mu bukulembeze. Kakati ono yavaayo n'ategeeza ensi naga nti oba oli mu politikisi oba toli mu politikisi ogenda kubeera ng'oloza ku bukambwe obw'omwami ali mu ntebe. Kakati nno mukwano gwange mpuliriza bwe bityo bwe byaguddewo naye okusinziira ku mwami Museveni n'ebitongole ebyokwerinda baakakasizza dda ne baga nti bano bayeekera ba ADF abawedde emirimu. Njagala nnyo mukwano gwange ojjukire nti mu Uganda ebintu bibeerawo mu phases. Tujjukira abantu abaatemulwa e Masaka ekirindi nga bagenda babatema ebijambiya. Era oluvannyuma ensonga eyo yavaamu okukwatibwa kw'omuhonorable amanyiddwa nga Honorable Sewanyana ne Honorable Muhammad Segirinya, bano abaazuzumba n'emisango gino egy'okubeera nga abantu abo batemula nga baga nti bano bwe baali bakulembedde ekitta abantu kino n'okusanjaga abantu mu bitundu bya Great Masaka abaasukka mu 20 mukwano gwange abaaserengeta ekaganga. Wabula bano oluvannyuma bayimbulwa polikooti ne babata era balina okubeera nga beeripotinga kubanga ne passport kigamba nti kooti yazisigaza ez'abakulu bano naye ng'abantu bo munnange baamala dde okubeera nga bafa nga battibwa. Kakati no gavumenti kyekoze ekutte $5,000,000 buli famire y'omuntu agambibwa okuba nti yafudde n'ebeera nga ezimuwa bano zibayambeko okubeera nga baziika n'okubeera nga bateekateeka munnange olumbe n'abakungubazi okubagulira ku buugi okubagulira ku katogo n'ebijanjaalo basobole okubeera nga munnange bayambibwako mu nsonga bweti. Naye nga kino kyonna wadde ssente ziweebwayo kyenjagala omanye mukwano gwange mpuliriza obulamu tebuzzikawo. Twagala nnyo ssente naye ate ssente bwetuuka ku bulamu eba tekyasobola kuzza obulamu nga bugenze. Ffe tusaba busabi gavumenti nti eyongere kubeera nga ekuuma bukuumi mu nnansi dhani okubeera nga munnange tumala kubeera nga tufudde ate gavumenti newaayo amabugo okubeera nga munnange esaasira oba nga ekubagiza. Wadde nga omanyi bw'amateeka tebuli mu ggwanga Uganda yokka bwetolodde ensi yonna keba Amerika kawabeerewa naye buli muntu alwanira we wabeerenga walungi. Oba oliawo tetuyinza kubeera nga tunonooza ebiri mu Amerika, tuyinza kunonooza biri mu ggwanga lya China oba muwanga aga Bulaaya aga Europe. Tutunulira kiri waffe wano ne tugamba nti tusaba gavumenti eyongeremu obukuumi n'okubeera nga eriiso lyayo gyogi nnyo n'okubeera nga munnange bannansi ebavaluwinga. Kakati bwe naba emaze okuvaluwinga bannansi oba oliawo tujja kubeera nga buli kimu kitambula bulungi. Mu biseera gye bivuddeko muzze mulaba abakuuma ddembe aba security naddala security guards nga bakuba abantu amasasi n'obennyini okubeera nga beekuba
mulabye aba police bakuba abantu amasasi ne babattira ddala, mulabye aba UPDF nga bakuba abantu amasasi ne babattira ddala. Kakati embeera eno nebeera nga Munnayuganda waali ali ku bunkenke, ali mbweraliikirivu, tomanya ddi naawe oba oliawo lwekinaakutuukako, tomanya ani agenda kubeera nga addako, era tomanya ddi munno oba munno gw'otambula naye oba oliawo yagenda okubeera nga agwa mu mbeera bweti. Kale no mukwano gwange mpuliriza, kankusabe na bombe video eno gimpeera ekigalo oba giwe kye tuyita like, bw'obanga oli mpya subscribinge ku mukutu gwaffe okoone ne kkade buli video gye tuteekayo ng'eno obeere ng'ogimanya nga tekusuba, kubanga amawulire ogeetaaga wadde malungi wadde mabi, ekyo nsigala nkikkaatiza nti gasigala mawulire ate tuyinza kubeera nga tetugakuwa, tujja kugakuwa Mukama ng'akyatukuumye, ng'akyatuwadde omukka tukyassa, ng'akyatuwadde obulamu okubeera nga munnange lwokeesa lwobala tulinga nkoko ya mutamiivu. Nze Ekemasa kutimbagagade okubeera nga ntaddeko torch n'okubeera nga ntaddeko galubindi okubeera nga ntalaga ensonga zino obeere nga nawe osobola okubeera nga ozinnyonnyoka. Mukama Katonda akunkumira takuumira mpeera, akumpeera ebirungi ebifira obugulu gongolo. Bye bye.